TV. Olwaleero tugenda kwogera ku kisaawe ky'e Jordan. Ekisaawe ky'e Jordan kyagudde ng'era bwe twabagamba. Bakadaama ab'e Jordan baamala okuregisteringa buli kintu kyonna baakikola nga bwe kirina okukolebwa. Baagenda ne baregisteringa ku online nga embassy bwe yagamba, ne balinda nti ekisaawe bwe kinagula Uganda egenda kubeera ng'ebajjayo. Twagambako wano nti Uganda erina obusobozi obukwata ennyonyi ze twagula eza Ugandan Airlines n'egenda mu nsi ya Jordan n'eggyayo bannayuganda. Obusobozi obwo we buli. Amawulire agaliwo ekisaawe kyaguddewo, naye ate ekikyasinze obubi, bakadaama b'e Jordan tewali nnyonyi yonna eva Uganda oba tewali nnyonyi yonna eva Jordan ebaleeta Uganda. Kakitegeeza nti ekisaawe ky'e Jordan okugulibwawo tekirina we kiyambye Kadaama ono abonaabona, Kadaama ali Jordan ayagala okudda mu nsi ye Uganda. Ngenda kuwa Kadaama nga naye abeera Jordan akunnyonnyole embeera bw'eri kaakati. Hello, Nyabo, oli ku Kadaama TV? Hello, Kadaama TV Uganda. Amannya abampita Hamida, nsinzidde mu Jordan. Eggulo ekisaawe ky'e Jordan kyagulidde bakadaama oba bonna bankuba kyeyo abali expired nga visa zaabwe zaggwako, nga contracts zaabwe zaggwako. Naye Uganda mazima ddala tetufuddeeko, temanyi na ki kye tuliko. Bano n'abantu simayanga ba USA, bano n'abantu betutamanyi nako abali mu mirembe gyabwe ne beerabira nti ffe abali eno abatalina butuuze tetulina kye tugenda kukola. Tuli eno tutudde tebatusasula. Ebbanga lyaffe lyaggwako dda, ebisaawe baabigudde banaatera n'okubiggala naye tebatufuddeeko. Kyokka ng'ate ne Jordan tesigamba nti tuliwo Abannayuganda bangi. Ennyonyi emu esobola n'okutumanya olwo oba bbiri. Mazima ddala tebatufuddeeko. Baatukolera air ticket zi expiringa. Jordan abaana bakansolingibwa dda kubanga Jordan yakoma okuleeta abaana omwaka oguwedde. Kitegeeza abaana bonna abasinga obungi baamalako dda contract zaabwe. Kati tuli eno tetulina kyakukola. Kyokka Uganda Museveni atudde obutuuzi. Ekisaawe bagamba nti kiggule bayingiza abantu be America, simayanga Switzerland, simayanga wa. Kyokka ffe abaana abatalina mwasirizi ne batuleka eno ku mawanga nga tetulina kye tugenda kukola. Ofiisi tebaagala tuddeko ofiisi, ku nguudo batugobako, mu mayumba batugobako, contract zaggwako, babosi baffe tebalina kyakutuliisa, tetumanyi kye tugenda kuddako kukola. Tuli eno tuli stranded. Mazima ddala tusaba gavumenti etuyambe ebeereko kyetukolera, oba etusindikira nnyonyi oba batuterawo ennyonyi ng'eva eno nedde Uganda naye twetaaga magezi. Tebafaayo ku birala byonna, tujja kubyekolera naye batuwa amagezi tudde mu nsi yaffe, tufiire mu nsi yaffe. Kubanga kati okugula ebisaawe bya chance. Kati Jordan yagudde ekisaawe for the stranded people, abali stranded abaamalako contracts zaabwe, only those. Ate kitegeeza nti bwe bagula tekijja twala wiiki oba mwezi nga bazzeemu okukiggala. So tulina chance nti kati ekisaawe kiggula tusobola okudda ewaffe, kyokka ate bali bo basiba kisaawe. Kiki kye bategeeza? Saba Allah atumalire. Naye bambi tukubireko omulanga bonna bekikwatako, kuba ffe tetulina gwe tusobola kukaabirira. Eno Jordan tetulina embassy. Tetulinayo embassy nti gye tunaagenda kyoba tunaddukira eri. Ofiisi gye tugenda batugobayo nabo tebatwagala. Kati tuddewa? Jordan bajjuzza, abantu baayo bajjuzza, kati bajjamu abo abaamalako contracts zaabwe. Kyokka nga Abannayuganda abasinga abawala, kuba ffe eno tuliyo bawala abasingira ddala, bonna baamalako contract zaabwe. Kati baddewa?
bannaye gavumenti etuyambe etufeeko naffe tuli bantu nga bo be bajja America, tuli bantu nga bo be bajja Switzerland, wadde nga ffe tetulina ssente ezo ze baagala. Bakama baffe baatwetamwa kati baleeta abakozi abalala batali ffe, kati tuddewa, baagala tuddewa. Air tiketi zitutuddemu zonna ziri expired, zigenda nakuvunda, baagala tuddewa. Ffe Uganda etuyambe batuwe ennyonyi, batugambe nti mubuukire kweno ennyonyi nga Jordan tennaggala kisaawe kuba tujja kwekalakaasa ati.